Tata. Wanji. Ogenda mu nnimiro? Wabula banange kyambadde. Kati weeyisiza ddala nga musatuusi. Ate nti. Akulaba ositudde ensuwa n'akubuza oba ogenda ku luzi. Nawe enkumbi ogiraba. Ejjambi ogiraba. Kati ombuuza oba ngenda mu nnimiro. Kati toli musatuusi olwo. Anti gwantabudde. Ate nti. Sikulabangako ng'ogenda mu nnimiro ng'oyambadde engatto. Ukimanyi nti n'obwedda neerabidde nti nyi. Obwedda seewulira nti nyina n'engatto mu bigere. Naye era bwe ntuuka mu nnimiro nja zijjamu. Kati taata, mbadde nzija eyo nga mpozi taata nakuteresa nakakuwa sente mmeka. Zonteresa? Wasooka nompa emitwalo 4. Noyongera emitwalo 6 kati ke kakadde ke nnina. Kati mbadde nzinonye ngende tutandike bizinesi. Kati bizinesi ejja ogenda okola mu kakadde. Kati akakadde nga kakola bizinesi kikaki. Kale ninayo sente endala zembadde ngenda okwongerako nzikwate zonna nziwa omukazi yatandike bizinesi gyawulira ku mutima gwe gyayagala okukola. Wabula kyambadde omalamu amaanyi. Twateesa bulungi nnyo ningamba boba wagala ngambye wagala kola mukyalo wagala mukolera surprise omukolera business ningamba boba wakumukolera business gwe jeeyize tokkiriza ye kola kikwekule kwa inzo ofuna business nge mwetagisa kutambula kuva waka agendenga kumachana kaongezi mukole business nga akolera waka era waleje ekirozo kigamba mbo mukolere boutique ningamba mukyalo tekola kuba muntu bwagula olugwe ku Christmas ataddamu kugula olala ku Christmas endala nitukanya nze naawe ntukole business nga ya chakala nebyokulye waka ate nanzijukiza kati ekyo wakivuddeko kati atuze kubirala kumuwa sente wagala mulaganya ngobo yina sente nengo ate osonda nsonde nedda taata kale nakyo tekirina buzibu naye zimpe tugende tunoonye ennyumba we tunakola business. Okay. Kati era siraba lwaki weetagisa ate okunoonya ennyumba. Kati olabe wange ogwo omuzigo guli maaso kuba nali naguzimba nga njagala gukoleramu nange edduuka n'ebikyagaanyi kubanga ebyenjagala okola bingi ekyo sinayagala tandika kikola kati ogirawo okozesa ogwo omuzigo teekamu ebintu byo omukyala ajabeera awo akolerawo kubanga ekisooka guli ku kkubo abantu bayitawo bajja kugula ebintu. Taata tekyandibadde kibi naye omuzigo we guli kyenkana guli ddala ku mulyango w'oyita kati omukyala ono ajja kuba teyeetaaya sezaala wooli ate naye wali waakolera olaba nga tekinyuma nga teyeetaaya ati gwolisezaala siri taatawo oli taata wange kati bwe mbeera taatawo mukyala wo sibeera mutaatawo era kiri ekitiibwa kya sezaala tekikuvaako ensi eri ku misinde gya yiriyiri naye gwogezaako kugiza emabega ekitagenda kusoboka kati ye bwabeera ne taatawo eri tiyeetaaya ate oli munaye yabaamuzaala kati nze ne taatawe waliwo enjawulo era mwana wange era sigala naye mwana wange ukiraba kati gwe kyolina okola kiri ekintu kimu gwe kumutegeeza nti nze ndi taatawe talina kuntya talina kale ampe ekitiibwa ng'omuzadde naye si kyekyo ky'okuyingira ekikaane nga ndabye biki ebyo simanya ayita mu mabbali ga lujja biki ebyo twavaayo tokitwale nti takuwa kitiibwa ate nga nze mugamba akikole mpita muwuta kati gwe kyoba okola gende waka gamba maama wo akuwa ekisumuluzo ogulewo oguli omuzigo okebere olabe oba gwetaaga kulongoosa ojja kujja eddako nkuwe sente musubule ebintu mukole ki muteekemu kale maama waali gyali eka muleseeyo tiyewulira bulungi ma taata ntumye nzijompa ekisumuluzo ekiggula wano nze sirina kisumuluzo kyawo nze ekisumuluzo kyenyina kiggula ewantu awo musanze wali nga agenda mu nnimiro naŋŋamba nzije ekisumuluzo gwakirina nze sirabangako na kisumuluzo kiggulaawo omwaterekamu ebintu bye ng'omusajja sirabangako n'okugulawo nga guddewo simanyi na kirimu wabula kitaawo alabika akaddiye agambye nze nkirina bwate waŋŋambye naye oba tokirina kangendeyo
mubuuzi oba kangendayo mulabe. Oyo akaddiye bukaddiye. Si kirina ekisumuzo ky'olaba ekiggulaawo. Ogambye ogendeyo omulabe? Mba nina okugendayo ne mulaba. Naye gwe toyina byakkola. Ogenda kola kati gwa kuzunga kasumuluzo lunaku lulamba ng'onoonya kisumuluzo. Ove kuno dde kuli gwe bukyanga ogenda tambula butambuzi. Ye kambuuze. Okola ddi? Toyina byakkola. Okola mulimu ki? Maama, nze ebintu ebyange biba ku pulogulaamu. Wangi? Era nze muntu abeera ne pulogulaamu. Kati leero pulogulaamu eriwo ya kisumuluzo. Waliwo we bukya nga nina pulogulaamu yakulaba ku taata, mubuuze, tunyumye, twogere. Olulala ne lukya nga nina pulogulaamu ya bintu birala nnyo. Sina kintu kyenkola nga tekiri ku pulogulaamu. Kati leero pulogulaamu ya kisumuluzo. Kale. Wabula ozunga. Kati kola ogwo malayo kisumuluzo nga bw'onoonya ekisumuluzo. Wabula bannange. Beera bulungi. Basajja bazaala. Aninda abange. Leero lwa kisumuluzo. Taata. Wangi. Ntuuse ewaka. Maama n'aŋŋamba mbu ebisumuluzo yesi yabirina. Waliwo omukazi gwe nawesa ye muwuta. Yeerabirya. Kati olutakyajjukira nti ebisumuluzo nabimukwasa nabitereka kati olunewe biri tamanyiiwo. Oba aganye buganye okubiri. Ate ng'agaana atya? Akuyinako mpalana? Kati lwaki atabaga? Yeerabidde bwerabizi kati tajjukira. Naye ekikoze bulungi ne yeerabira. Bwe twawukanye kize ndowooza ng'era omuntu omukulu ayagaliza omwana we. Nineebuuza omukyalo ono bw'anaamanya nti bizinesi gy'omukoledde sente zizo gwe balo gw'omuwadde sente agenda kudda mu bizinesi agizanyiremu atandika okukwata ssente ng'aweereza ewaabwe bezimbe n'okuzimba zimba ennyumba z'abapangisa ewaabwe ayingire ebibiina by'oku kyalo ewaabwe byonna nga buli wiiki aweerezayo sente mu bibiina okiraba buli akazibu akagwe ewaabwe ng'atoolamu obutozi aweerezaawa kubanga amanyi bizinesi gwe wajje mukolera tosobola munenya wamuwa buwi kati niŋŋamba ekyo kirowoozeeko. Taata ate kyogamba nakyo kituufu. Okirabye? Naye kati tugenda kola tuti bizinesi ngireke? Togireka gikole naye tugikyuseemu. Kati ky'oba okola kwata ssente z'olina ezo z'ogamba kati z'olina ozimpe nzigate ku zino zewanteresa nze ngende nsuubula ebintu mbiteeke mu dduuka bulungi edduuka ndipange bulungi nnyo ojje ni mukyalawo nange ne mama nga waali tugulewo tukole longi mugambe mukamwana olwokuba gwe mukamwana wange asoose gwe mukamwana wange ddala gwe mpulira nga ddala nkuwuliriramu emirembe nkuwadde edduuka adde mu dduuka akole ekyo nkulayire lubwana amanya nti edduuka nze ndikoze nsizaala nga nze muwadde ssente okiraba tajja kutola muwadde 10 n'eki ekyokubiri liri waka mba ndaba buli kimu kati edduuka eyo bizinesi agenda jjuwa ekitiibwa ejja kukulakulana munaku ntono nnyo sayenga edduuka lyonna lijjudde nga n'ebintu ebirala tupanga wabweru. Taata kyogamba kituufu. Okirabye? Kinaakola ajja kuba akutya ggwe. Nze ajja kuba ntya mpa ekitiibwa okiraba kwa olaba ansanga nadduka nayingira olusuku ne yeetolola eri kati ate bizinesi gye mukoledde agenda gitiira ddala kusinga kino kyantya kati sente obadde otambudde nazo ezo zewagambye nti oyinawo zewafunyewo endala ozimpe. Mbadde sitambudde nazo. Kati genda eka sente zireete nsule nazo nze nkya sigenda kulima nzigate ku ziri ngenda keera bukeezi ekyebambi nsuubula ebintu mbireete nteke mu dduuka olunaku oluddako tulimukwase mu butongole. Kale taata tekikikole ekyo kijja kukolera ddala. Nze nkwagaliza mwana wange. Kale taata ekale neyanza nnyo ekale eyangu sente tokola ki toweera biro zireeta nyina okusula nazo. Ogenda kunyuka sanga mmeka? Sawa nga 9 10 nja kuba nnyise. Naye baba olima ekale yangu wanno
Mama. Jebaleko. Kale nawe jebaleko. Mbadde nonzijeyo wuwo. Kubuuzaako nti oli otya obulwadde. Nti obulwadde sinnatereera. Era mbadde ndi awo ne ŋŋamba nti olubuto engeri nnyino gye nonsombuwamu. Kyoba oli awo nabuguma. Ne ŋŋamba kanzije nnoge ku ddagala neetangire nga bukyali. Ndowooza kati ogenda otereero. Laba ofunyemu olungu bangu bw'okujja olujjawo enogera eddagala. Naye era si nnyo. Nga bw'omanyi obulwadde. Bwe buba bujjira ku nnyonyi. Naye okuddayo buddirayo kagaali ng'ate tekayinaayo viiri. Kaakati nze mbadde ŋŋamba nti engeri omanyi bw'onkozesa nnyo olubuto luno n'obulwadde bulwawo okugenda nti oba tugendeeko nnyambeko ntegekere ku kyeggulo. Kale tewali buzibu tugende nkuyambeko. Kale nkukwatireko n'eddagala nga bw'onoonye eddagala kateekeko. Wawula nno naawe okalubi. Gwe mulimi, gwe mulunzi, maama gwe towummulako. Namuze kusekeredde. Kubanga ewulidde kyoyogera nga kikiriyo. Okuwummula omuntu osobola okubeera mulamu ku nsi n'owummula. Akoowa yafa, oyo yaba awummudde. Naye ng'okyassa kati oba owummula biki. Kati embuzi nazirese wano ku makya nezisiba. Mba nina kukomawo ne nzisimbuliza. Owulidde? Naye weewummuzaako. Si kukola si kuleekaana. Ekyo kiyige. Ensi si kuleekaana kukola. Kataata ekindeese Abaganda baalugera ekiriwo kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi. Ate n'owamalibu bwagwa ku nsujju atabuka ntabuse. Mikazi dalamu naye nga giri emitwalo 9. Kyenda. Kati akakadde kenina tetujatako kino emukyenda. Kale ntono naye nga obugambye nti ekyenyi ky'enkoko gamba ennyindo y'enkoko kyekyenyi kyayo. Kati katugende n'ekyo kiriwo. Kati nange kigenda okukola ngenda kwongerako emitwalo 10 era obukadde obwo. Neyanze gitaati. Kale webale nnyo webale. Kale otandike nabo. Zigenda kuba zizaala. Munaku ntono nnyo ajja kuba zizadde nga zongeddemu ayongeremu. Ate era nakyo si kibi okufuna endala era n'oyongeramu. Tekiba kibi. Naye ky'oba okola tomugamba. Sirika kikume ng'akyama. Kati nze enkya ngenda era ekyebambye ngula ebintu nteekemu. Tukimukubeko bukubi alyoka agwa eddalu. Ate yagwa ebugwa eddalu. Ate kati bw'anaagwa eddalu oyo ate awo binaaba tebyonoonese. Kati ate gwagudde eddalu. Kuba kati oyogera bya kirali birungi. Anti gwa ntabudde. Ntya nti ate agwa eddalu. Ngamba ssanyu gwembe essanyu lijja muyitirirako akole ebikolwa awo nga bingi oluusi azinemu akola atya gamba akuboa oluusi akaluulu biki gamba omulalu byakola naye nga yajja kuba bikola lwa ssanyu. Kati ate gwamangu ago obadde ogwiridde weddalu. Omanyi mukyala wange oyo mwagala. Mwagala kati bwagwa eddalu nange sisobola kusigala nga tuyinza okugwa ffenna. Kati tugende wali nkole ki embuzi tugende wali ngisibe wali tugende eka mukuguliriwo ruumu ogiko ebiro girongoose nze ndete bulesi bintu enkya nteekemu butesi biri. Si kyekyo tugende ejjanga naye n'obulunze kano kazimbye n'olubuto. Kagala kuvuganya.
bulijjo njagala okubuuza neneerabira okumbuuza ki maama? kyambadde akola mulimu ki? Naye maama, nze omukazi omugole gwe baakawasa nze gwobuze omulimu gwa mutabani wo nga gumamoye togumanyi? nze ebigongo binanga mpasa namusanga yazaala dde oyo omwana ng'ate tabeera naye ng'abeereyo era gye muli kati simumanyi nnyo kyova olaba nkubuuza naye owaayi obeera otya n'omwami nga tomanyi bimukwatako kati olwo waaba omusezi olaba bwakuliisa abantu nga tomanyi ne gy'abajja olaba oli ennyama y'omufu ye bw'aba omubbi olaba bakusanga n'ebibbe ne bakwata kati maama nkole ntya? nze ŋŋamba wandibadde otandika omunoonyerezaako bw'obaako ky'omuzuddeko ng'ojja oŋŋamba n'otereetera bizibu. ngenda otandika omunoonyerezaako ndabe omulimu gwakola. olaba bw'ogwa mu bizibu yo obwedda nno kiina kyambadde kyetwerabidde ate ng'eyabadde ensonga enkulu y'olunaku lwaleero. Ekiki taata? Omukazi wayogedde naye ku nsonga eyamutambuza na gye yagenda nga takugambyeko. Ensonga nayogedde naye beyanzizeemu awo nga ndaba tebikwatagana. Ne mulabula ne mugamba gubeera omulundi gwo ogusembayo. Naye afukamira awo ne yeetonda ne mugamba tokiddangamu. Ekyo kyokka. Kale yeetonze awo ne musonyiwa. Kale mazemu amaanyi. Bulijjo manyi nazaala omuntu omusika gwe nsobola oga nti nvudde mu nsi ndesemu omusika. Kumbe oli mutiitiizi bw'otyo. Taata si butiitiizi. Kale mukazi nakola ekintu bwe kino n'omusindikira busindikizzima nnyo. Mulaga amannyo biringa ebibajje bya mwogo n'osindika n'agamba mbu yeetonze mbolo kiwedde. Kati nani mukoze ntya? Obadde omukwata bw'oti. N'omukwata bw'oti n'omunyweza bulungi bw'oti. N'owulira nga muli n'okusanga atandise okuweka n'owulira nti omunywezezza bw'aba weekisenge n'omukuba ku kisenge we wandigenza omutawa ati nga yenna awulira kazunzuzu nga yenna azunga n'olukomuga kati olwaluddangamu n'otambula nga toŋŋambye awo wandibadde omugemi naye n'omusindikira busindikizimanyo bw'otyo n'ogamba mbu yeetonda biki omukazi baamukuba. Omukazi bw'amanya nti gw'oli mukubi bw'omugamba ekintu takulinda kumukuba awulirirawo. Taata nze ebyo mbadde manyi nti nno byakoma ku mulembe gw'abajjajja nyoko. Kuba ennaku zino abakazi balina ebibiina bino ebirwanirizi by'eddembe ly'abakyala. Komaniina. Kati bwe nandimukutte ne mukuba awo baba bagenze ku nsi. Bwe bakusiba mukomera teri basajja tebaliiyo obasinga ki? Si bantu tebayonka nga go bwayonka ebbere lya nnyoko. Bwe bakusiba wendi nga nkukimayo siriiwo nga bakukube komera kubanga wamukubye nga nkukimayo nga nkujjayo era bw'okomawo amanya nti omusajja gwennyina mukubi. Kati bw'oba omulabudde taddamu kulinda kumukuba kubanga amanya gw'okuba. Naye kati gwe bw'oyogera bwogezi ajja kumanya kati gw'oyogera bwogezi. Ajja kutuma n'erinnya lya mwogeza oyogera bwogezi. Kazi bamukuba nalyoka awulira. Omazemu n'amaanyi genda n'ogenda. Genda ewu. Taata ate obadde ogambye tugenda ondagika tugire akayumba tukatereeza enkyoleeta ebintu nga kanyiri. Nawe omalamu amaanyi. Ogenda n'olebera wena kuba kati nze nkutendeka njagala nve mu nsi eno nga ndese nkutendese. N'omuntu gwentendeka yena ali awo alebera bulebezi. Tugende nkulaga akayumba ogulewo. Abana nabo bankukobe engumi otegere nti abazeyi nabo bakuba. Yowali nakugambye okubega kyambadde ogenda mubega otya? Maama tugenda kuba tuli awo tutudde mubuuze mwami okola mulimu ki? Kale wulira bwagwa mu bikopo y'omuyise mu ssiru nti bw'anaaba akola omulimu omubi agenda gukugamba nti ndi mubbi ndi musezi byonna byanaabikugamba. Kati nkole ntya maama nkole ntya? Ekirungi musula mu muzigo gumu
lyeddiiro kyekisenge osobola okgera nga atudde awo gwe neweekasuka eri ku buliri neweefuula ali mu tulo otungi n'okufuluuta n'ofuluuta eno nga bw'okola ki bw'omuwuliriza singa akuba essimu bw'ati nga gwe owulira ng'omuwuliriza mu mboozi eyo gy'anyumya osobola okuzuulamu omulimu gw'akola sina kyokka osobola okgera nga yeebase ye nga yeebase ali mu tulo tungi n'ozuukuka n'okebera mu mpale ze n'okebera empale ze waleti osobola ossangamu ekyekuusa ku mulimu gw'akola oba sina kindi pasiwadi yo gimanyi ngimanyi yagiŋŋamba ekyo kiwedde oyo tumumaze kati olwaleero zuukuka ssaawa 9 ogw'ekiro nga busaasanaawo oggyeyo essimu ye ogikebere meseji ze ogikebere yonayonalina meseji ze ezaweereza ze bamusindikidde ebyo byonna byonna bisobola okukulaga omulimu gw'akola ojja mumugwako naye singa omugwako ng'ojja ombuulira nja kubuulira buli kimu kyonna ekinaabaawo kati ekirala bwe baba bamukubidde amasimu tandika okulumika amasimu ge buli simu emukubira girumike buli essimu emukubira tandika okugalumika ogera afulumyemu bwati kwogera ku simu gwe ng'omulumika ng'ogenda omulinya kagere nga bw'owuliriza byayogera mu mboozi eyo gy'anyumya osobola owuliramu abamukubira bayogera ku ki n'omanya omulimu osobola okufuniramu omwo omulimu gw'akola zibuka amaaso ozibuke n'amatu ng'omuwuliriza singa obaako ky'ofunye ng'ojja oŋŋamba nja kujja nkugambe kyonna ekinaabangawo ng'ojja okola ki nja kugamba